Monsignor Charles Kasibante, the interim administrator, and Dr. Andrew Chitoleko, the assistant health coordinator, who is myself. Njakuza mu Luganda. Ennaku z'omwezi 5 April omwaka 2021, ekiwandiiko eri bannamawulire ku nsonga eyaviiriddeko okufa kwa Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga, Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala. Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga yakakasibwa nti afudde ewuwe mu maka ge ssaawa zaali 3:08 ez'okumakya ku Lwomukaaga nga 3 April 2021, ng'eyakola kino yamukakasa nti awummudde yali Dr. Chitoleko Kamwakoogera, nga z'omu ku basawo bali bajjanja ba Ssaabasumba, era nze nasooka okuyitibwa nga bamuzudde. Saaliwala nnyo, nali waka kyantayoteezi kataano n'okutuukako. Postmortem yakolebwa mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago, ng'abakugu baali 4 abaagikola, abaasabibwa okugikola. Waliwo abaaliwo mu postmortem, mwalimu abasigire 2 okuva mu famire, ate n'abasawo 2 abaasabibwa Kereziya okubaawo ng'ekintu kino kikolebwa. Omubiri gwa Ssaabasumba bwe gwekebejjebwa obulungi ennyo mu kitiibwa, ensonga eyamuviirako okufa yazuuka. Oluusi tukebera abantu ne tutazuula nsonga, naye tetugaa nti yazuuka. Era ekyaviirako Ssaabasumba okufa nkyogera mu lulimi olw'ekisawo, kubanga ekyo tekikyuka mu nsi yonna, ate nekivvuunula mu Luganda oba mu lulimi olutegeerekeka. Ekirwadde ekyo tukiyita ischemic heart disease, nga kivudde ischemic heart disease following coronary artery thrombosis, ekitegeeza nti omutima gwa Ssaabasumba gwakosebwa era ne gusirika, nga guvudde ku katolera k'omusaayi akaalegama mu busuwa obutono obuwa omutima omusaayi. Omutima gwennyini gulina omusuwa ogugutuusaako omusaayi. Omusuwa ogwo gwazibikira era gwe gwamuviirako okuwummula. Ekyo bwe kibaawo kitwala eddakiika 3-5 omuntu ate okufa. Kino kye twazudde kifaanana tekikontana n'ebyo bye tubadde tumanyi ku bulwadde Ssaabasumba bw'alina ffe nga basawo. Ekiwandiiko kino kiteereddwako omukono Monsignor Kasibante, interim administrator, ate nange Dr. Chitoleko, omukulu w'ebyobulamu mu ssaza ery'e Kampala. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Ssebo omutambuzi omukulu Bishop Ssemwogerere, ssebo interim administrator, baminisita bali wano okuva mu gavumenti eyawakati ne mu gavumenti eya Buganda, Episcopal Conference, abantu Katonda mwenna. Ngenda kusoma ekiwandiiko ekyogera ku nsonga eyaviiriddeko Ssaabasumba okuwummula. Nja kusoma mu Luzungu ate nkunule ne mu Luganda. Ennaku z'omwezi 5 April 5th April 2021, press release on the cause of death for the late Dr. Cyprian Kizito Lwanga, the Archbishop of Kampala Diocese. His Grace, Dr. Cyprian Kizito Lwanga, was pronounced dead at his official residence in Rubaga at 9:08 a.m. on Saturday, the 3rd of April 2021, by Dr. Chitoleko Andrew, who was a physician to His Grace and the first doctor on the scene. A post-mortem was conducted on the same day at Mulago Hospital mortuary by a team of 4 senior pathologists in the presence of 2 representatives of the family and 2 physicians that were delegated by the church. After careful examination of the body parts of His Grace,
conclusion of the cause of death was made. I'm going to read this conclusion, the technical term, and I will give in English. The cause of death was ischemic heart disease following coronary artery thrombosis. This means a heart attack that is due to a blood clot that was found inside the artery that supplies blood to the heart. When this happens, it takes 3 to 5 minutes for someone to pass on. When I found his grace, there was no sign that he had struggled. This finding is consistent with what is previously known in the history of the illness of His Grace, the Archbishop. May the Lord God welcome His grace into